Dipi bane amanyi galiwa. Dipi oye. Dipi oye. Dipi oye. Kamiliyoni oye. Basebo ne banyabo. Basamunye ekitiibwa. Era mbagala nnyo mwenna. Yensonga lwaki nasalawo okwetaba mu mirimu gy'eggwanga n'enkulaakulana n'okununula eggwanga lyaffe lino. Nsogenda okwebazamu mwenyini bakwano bange tendiza emyaka 2 okuva natandikira ddala okuyimba mu mwanfula omuyimbi ow'amaanyi. Bakubireko mbugalo ekiwe mwakikola. Nze ng'omuyimbi omutono akeera kuyiiya miziki ne bane banamawulire mbadde mbasamuwe n'abali abantu omukisa bannengeri nga Lord Mayor wa 2021 tofaayo taata. Bwe nayimirira ku stage awo nyimireko ku stage bannaye muteesa mutya bakwano bange. Enkola yange yakuteesa n'abantu jakubeera muntu w'abantu saakubeera muntu wanneesalirawo nakyeyagaliza. Kale twasazeewo enkola eyo katugendere ddala wano. Basaba ne bannyabo nziramu nate okubeebazaako ensuuso mwenna musoka mwebbire mu ngalo abasoda okubeera olunaku lwaleero. Enkuba etukeddemu awo ne bane balasa bange musirikeeko nsobola okwogerako n'abantu kuba abantu balindidde ebbanga paamu nga baagala okulaba nti yogerako nabo. Ate ng'ebyama ebisinga ngenda bibotolera mu makindi olunaku lwaleero. So mbadde mbeebaza mwenna okusingira ddala neebaza nnyo Honorable Mabike mumpeera obugalo omwami oyo lwa nsonga nti obugalo bw'amaanyi bakulu bannange. Omwami oyo abadde ekyokulabirako okuviira ddala nga nkyali muvubuka muto twasinganako eranda nedda n'ogezaako okunsika mu byobufuzi buno naye ensonga zange ozimanya naye nkwebaza nnyo okuba nti obadde mu struggle okuviira ddala nga bana baze mu struggle okuleetamu amabango n'okuleetamu embeera zaabwe tebannabaawo goli struggle yennyini nakinku. Era mbasaba akwano bange ffenna tumulabirengawo ddala omwami ku lwa nsonga si bya swaga mutima gwa ggwanga. Nkwebaza nnyo ssebo okumubyalizinga abantu bano. Nebaza nnyo Honorable Dr. Mabike kawite Dr. Mabike mukwano gwange naawe ssebo oli kitange mu byobufuzi buno ku lwa nsonga mwalwanira eggwanga lyo nga tinanaffe kwambala kujja naye mwatulaga nti tulina okuba n'omwoyo gw'eggwanga tulina okubeera abeetegefu okununula eggwanga lyaffe tulijje mu buyinike tulize ekyoka ki tulizeewa tulize mu freedom and liberty n'eddoboozi lya bonna. Nebaza nnyo Honorable Lubega Mukaavu ekyomukolo gw'ossebo nagwo tugenda kujja tuguweesa ekitiibwa tugusiiga ebisigo gugirenga ogwaleero. Nebaza nnyo muganda wange Honorable Henry Lubowa okuba nti mwanyaniriza mwenna kakwatira nti mwanyaniriza mu DP. Bwe nali ngenda mu DP mbadde wa DP emyaka gyonna mwenna mwalinawo abigambo ebyabagambibwanga munagenda nekolako ewa bosi ku bannange ogwo gwali muli musigera kiddamu gwe mulundi gwensembayo ekikola ki okyogerako. Nawulidde abantu bangi bawulidde nti Buchaman yalondeddwa abamu omuga nti bonyebonyi nnyo naye agenda akola eki bannange. Era ekyantwale bwali bwetaavu we sikyalinayo kuba naziryako tezampomera zaggwawo nenkoma mu bantu bange mwe abanfuula kikyendi. Era nabasuubiza nabagamba sigenda kudda mukola ki wabula ngenda kuyimira n'omuntu wange mwe bakwano bange wange nina mwe paka ki paka lasti. Kale nga maze okwebaza abakwano bange bonna ab'ebitiibwa sijja kwerabira meeya Mulyanyama ne bakansala be banyanjulidde wano betulabyeko wano bakwano bange mwenna nzikiriza nti tunatambulira wamu mu ntegeragano emu ey'ekibiina kya Democratic Party nga tukkiririza mu kununula eggwanga lyaffe lijja mbuyinike tulize gye tulyagala nga tutambulidde wamu n'ebigendererwa nga bye bimu. Tuli bawanguzi. Tuli baki? Tuli bawanguzi. Byenjogera biva ku mutima era nja twogeraganye ne mugabe tuze twogeragane emyaka ameka 2. So tugenda kutambulira wamu ne Muzeeyi Mulyanyama nagano njanka kufumite mubeeba ne mulengere Muzeeyi Mulyanyama nkimanyi ntino gwe next road mayor gwe next mayor wa division ya Feno naye nkusaba ssebo okugula okumu kw'osimbi eri omusajja oli okugira eddala ogire eddala eno tutambule ffenna nga abantu 2021.
kyaffe kye tulimu ffenna bakiyita Democratic Party kibiina kya mazima na buki na bwenkanya. Bakwano bange siri beegaana nasalawo omulundi gumu nava mu matiribona neva mu kweyagaliza nenkomawo ntambule n'ebisungu eggwanga lyange wamu n'abantu bange. Nze ensonga ezindeese wano oba ezandeeta wano kwali kulumwa. Eggwanga etwaji balituttemu obukambwe bungi n'osanga nti tiyagasi yabuna buli wamu. Tetukyalina kuteesa n'abakulu batutwala. Tekirina mulamwa tekirina makulu kuba nti ze nnyimiridde eri ndi mu manvuuli ennene nnyo ng'ate gwe mukwano gwange otambula enkuba ekola ki ekutonnyako. Ekyo ekyansitula ne ngamba kadde nyiga ebyobuki ebyobufuzi. Kale juzi bwe nali nfuutuka eyo gyenva oba ng'amba Juba oba ng'amba South Africa naye kale kambabuulya amazima nali nva mu America eyo nga nzija nkulukuta mpola mpola. Ntudde mu nnyonyi bakwano bange kyali kibiina kyali ky'abakyala nga basatu basuubuzi b'e Dubai ne babbaaba bwe bajja ne bambuuza Kamiliyoni tukwesimbye emabega tukukkiririzaamu era tukwagala tukuwagidde emyaka gyonna watugobera abakongo oli muyimbi w'amaanyi naye lwaki ozze okwesibwa ku baloodi meeya. Ekibuuzo ekyo abantu bangi bakimbuuziza buli gyenkoze ki gyempitaayita. Abasinga kubo balowooza mbu kyali kinyumu. Si kinyumu baganda bange. Amawanga agatambudde ebibuga bifaanana bikoze ki mbirabye. Kinnuma nnyo okulaba nti tutambulira ewanekaneko okukira gye tukulira ne gye tubeera. Kinnuma nnyo okulaba nti gwe mukwano gwange ali mu mbeera gye nalimu nga sinafuuka kino nakati enkuba etonnya n'osula nga amazzi gakuyitamu. Kyaliwo amazzi gakuyitamu. Kinnuma nnyo okulaba nga ndi ku mawulire ga TV y'eggwanga ne ntunula ne ndaba nga muyina katwogere ku gaba for now n'olaba nti bakutta abavubi bakunonyerewo ewaka mbw akatimba tekakwalifayinga tebakulaga kakwalifayinga nenkusanga nga bakukima ewaka bakututte eryato balimenyeemu wala ne musiga nga mukyakkiriza mu bantu nga balukwaga babaga nti babategeera ng'ate balinda biyise bibalimu okujja okununula. Eyo ensonga esitula ewange ewaka. Amaanyi galina, amagezi galina, obusobozi mbulina. Njatudde mu nkola eriko solutions. Tuleke kulinda nga biyise. Ne baleka njogere ku lukwago oyo mukulu w'olodi meeya kuba ngano kuboogerako naye munsabe bwe tuba tugaa nti freedom of speech nange gye yambiseeko. Omukulu oyo ali mu ofiisi gwe mwateeka mu ofiisi olw'okuba mwamwagala gwe mukulu gwe njagala nzijjeyo obuwanguzi tubutuleko nze naani nze naawe twekulembere. Emyaka 10 gy'amaze mu ofiisi bintu bingi zibese okulondera kujja basunirako kuba sinatandika n'ensomo kantandike no basunirako. Waliwo ensonga gye nalaba eyali ku paaka yaadi abantu enkumukunda enkumu nga bakaaba ne musoma ku mawulire amasengejje naga agenda kufiirawo ngenda kufiirawo ngenda kufiirawo ngenda era abantu baafiirwa teyafiirawo n'agenda. Bamaama mwekenyirina abali wano bakwano bwe banyinaze ne basajja bannange bavuuka bannange mubeera butalo omwo omuntu najja n'akugamba nti aha akatale tebajja katwala tebajja kasenda ngenda kufiirawo bwe bamala okukasendawo tumusanga Lukwago ali ku radio ng'akola ki akaaba amaziga. Tukooye obukulembeze obutaliko solutions. Nze nga kino munkooye okuba nti tumala kukoona ate ne tujjanjaba gyatulwane nga tunakoona. Ofuna bulungi mama. So olw'ensonga eyo n'ensalawo nange neekuleyo zijje nti si kwebereramu siye nga twebeereramu ffenna ng'abantu abawamu. Ensonga ezange entono nnyo sigenda kwogera bigambo bingi naye gyatutuuse obubaka waffe gye tubutwala. Twakeera ffe ng'abayimbi Nakivuyo twayimbiranga mu ebivulu. Nakivuyo yatundibwa emyaka ng'emeka emabega gyali emeka? Gyali emyaka girigenda mu 5 nenga gy'emyaka 4 ne bakitunda. Naffe gye twayolesezanga ebitone byaffe, naffe gye tuyibira music tukaluubirirwa. Waliwo etteeka eriga nti ssaawa 6 tufe nga tukoze eki nga tunyusa. Wabula nga teze essaawa mu omuntu wawansi zonnyukirako
otaliko gende wakabiri na kunyiga ebiwundu ekyo kyatukosa naffe ng'abantu so sanga mulowooze nti mwemuka mu munyigirizibwa naffe eno gye tutukola ki tunyigirizibwa embeera eyo ey'okusuubiza nga tewali solutions yembeera yansula nemba bino byembaddemu ebyokwejjaka nga amayimbira walewale nenzija nange nkozesa amagezi gange n'entegeera yange ndabika nti mbeera wamu n'omuntu wa wansi kuba gwe mukwano gwange yantuusa wano yatwekkiririzeemu abo abasajja be twasooka okulonda okuteekayo bajoozi tubakkiririza bwe ebbanga likola ki limala basuubiza bakaaba amaziga tebaleeta solutions bw'obanga olina omukulembeze gwegala okutandika okukkiririzaamu mubuuze betwalonde edda baatuyiwaayiwa naye kati gweyo na solution kiki kyotuleetera kolansonga tugenda kulimba ebbanga lyonna nga tubalonda ne batuuka mu maaso ne batukola ki ne batwerabira kaakati olw'ensonga eyo zirayeera ku mukulu Erias Lukwago oyo tamanyi maanyi ge nnina bakyali bange oyo musajja tamanyi agamanyi amaanyi ge nnina oyo musajja singa tukola ekibulu eggaba olwaleero nga agira bwereere nga nzigira 5 muyingira wa agono ge maanyi Katonda ge yangemulira Lukwago ayina okumanya nti yalumbibwa ekirwadde ekitaliiko ki ddagala mubadde mumpulira nga mulowooza siri sirias ndi sirias nnyo era Lukwago babaddamu Panadol empeka 3 yongeramu ziwere 612 yeetegeka okwambalagana n'abasajja b'omulembe guno kwanza ni nvubuka tambula n'abavubuka sitambula n'abakadde ngenda kutambula namwe bakyali bange mwenna nga bwe twaveeyo ngenda kukola ekibuga kyenya tutambulemu nga ffenna tusajjala atyamu nga oteesa nkola ki ng'ojja n'omwana mwana kyali wayogera eggaba wannimba kawaani kaali katya tutuuse obaka bw'obukola ki butuge gye tulina okulaga ssebo so bakwano bange mubeere bagumu enkyukakyuka gye mbadde mulinda yeeno naye kati baneetudde mazima laba bwefaanana naawe ate nga temunnanteekamu ssente zammwe laba bwefaanana basajja bambala masuti baba gatungirawa omuwulira kugamba mbuno lindako babanku example endala nabye nasomera mu mawulire ng'omukulu Erias Lukwago agamba nti nkuweereze microphone mami omalirize ntandikirawo mpaamu akadde mukwano gwange kaakati nabye nasoma mu mawulire bakwano bange nga Lukwago yeekwasa mbu bamulemesa okukola si bwe yagamba juzi nedda nga bamuliwa $5,000,000 bamusasula omuki omusaala gwe naye kati oba bamulemesa okukola ezo sente baatwala zaaki ng'ate teyakola lwaki otwalase nga tokoze sente zirina okukulaakulanya eggwanga lyaffe tewakola so sente zizikwate zidiza abantu naye omusaala gutwala ate nga gati bamukkiriza kukola ki eyo enfuga zegirajja okujja nabe nti tubajjako anyway gyamujjukira eze gye mwanzijjanga mukwano gwammwe najja mpolampola nenzija n'omuzungu nasooka kulinnya baasi tegende Nairobi mukwekkirizamu n'essuubi muzeyi Mayinya n'akaaba amaziga mu kitanda kye nangamba Joseph oli musajja mugezi waligenze n'obeera omusawo n'obeera kibuga nedda muzeeyi somyeko ekimala ngenzewa kuyimba ngo bamune nafuuka ow'ensonga ne bembeera bazungu we bankubira saluti era ffe amu kubatema empenda k'osanze ba Eddie Kenzo baleeta ebirabo ne babireeta wano nze musajja yakuleetera abayimbi bannakiiku Kigisa mubuuze namujja Kigungu ku mwalo yangamula omubuuze yajja kunguza nfudu wange waka radio mubuuze yali kinyonzi wange mundeeba Kyagayaga wanjawulo nti yali mukama wange nga sinaba kufuuka kyenakola ki kyenafuuka ani omulago emankubuulirako Bobi Wine president waffe 2021 nze nasooka omutwala mwanjenwa disiko era mumubuuzanga president waffe nze nasooka so ekyo kitegeeza ki as much as abantu basibako akanyaga k'ebigambo nze nina omutima gw'abantu numirirwa abantu era nkyazimba abantu papa Sidi yajja ndeetedde ekitengi ng'akintugidde nga mutunzi wa kyalani n'essaawa zino wenjogerera Kigisa yalinnya agenze mu Europe Wizo Manizo yakkiridde Zimbabwe
simanyi bakuba abamu bakuba ne balitera ku supu n'empuutako kakati amasanyalaze ago n'amaanyi genyini ag'okwagaliza genyatuleetera mu bukulembeze muvemu abantu mulona embateka mu esi ne babeerabira gavumenti emaze ebbanga etunyuunyuuta naye mulimu n'abakulembeze mu opposition abakyabanyuunyuuta nga mwaba mirimu temwaba bukozi twagala tuteekawo solutions mu nkola empya gye tugenda tukutandika 2021 eyo enkola yange mwabawa emirimu ne batuula beeyagala Lukwago yakoma ddi okujja eggaba wangi wakoma ddi omulaba nasemba kujja luliro nasuubiza abasambye omupiira ente nene gwe nagituma ente namwa ne transport yagayala mu kasipati ngenda kuwa mwakadde nga nfundikira ojja onyonyola abantu ente yabwe yetuuka kuba nagikukwasa nekukikuwa gireete mu bantu bwaba twagituusa tuwe ensonga zo oba yabulamu transport tulunye transport agikola ki sobola kusuubiza bitatuukire so basebo ne bannyabo bakwano bange mbaagala nnyo njatwekkiririzeemu kyekiraga nti ki nti nkola ki nti mbwagala oba Lord Mayor nga njagala ki oti nkwagala saalize luli wansasuliranga ssente nga nzija eggaba kati nzijidde ku bwereere kyekikulaga nti ndi mumalirivu okutambuliramu n'abantu ensonga ezange nja muzawule 2021 tugenda kutambula nja kutambula nze n'abantu kutambula nze n'abantu bakulu bannange bannyinaze baganda bange bakitange ne mamange mbajjukiza nti n'omuntu yenna yenna agenda okuleetera politics amukunyumize nga takunyumiza solution gy'agenda kukuleeterawo oyo musiibule weeberere twagala twogere n'abantu bagenda okuga nti kino kyalema tugenda kukola kiri Lukwago wammwe nga tannabifuuka na Lord Mayor yasooka kubeera MP wa Kampala emyaka emeka yalina amaanyi agabulira Lord Mayor yaliwo nti tuzzemu ku bantu kyamulema mbegayine temuddayo okukkiriza mu bantu bagenda kujja mu maaso gammwe nga wamutuma akanyonyi n'akuleetera obwowatyo nti mbadde kakute kakoze eki nze ngenda okukyusakyusa ekibuga kyammwe ekikunyumirire nga naye bwogwanidde naye nsonyi basebo ne bannyabo 2021 mumbeerera nga munyombaagala nnyo abantu negga bamubeere bulungi